okakuteba otya nze njogere boge ntandika amanya Sembooza Rosias Sembooza Rosias nina emyaka 39 ndi mutuuze w'emukono Nasuuti napangisa wano nze ndi musajja mulimi wa bikajjo napangisaawo ku mukulu Settimba omwami Settimba erinnya liri mu biwandiike eddala napangisawo 25 mu mwezi gw'omusanvu nentandika okukolerawo mu mwezi ogw'omunaana ne butandika okusa 2025 ne tutandika okusaawa mu gw'omwenda ne tusimba kasooli ne tugenda mu maaso n'okusaawa kubanga nze ndi musajja mulimi wa bikajjo era tuteeseteese ennimiro eno paka bwe tutuuse ku mutendera saawa eno ogw'okusala layini n'okutandika okusimba n'okutandika okuyiwa ensigo eno gye mulaba eyayokeddwa olunaku olwajjo nabadde ndi mukono abaana ne bankubira essimu nti mukulu Nkurunziza azze ne ttiimu ey'ab'obusaale bawera 20 kugiddeko ne paatulo babakutte babakubye emiggo n'ebikajjo byonna babikumyemu omuliro ennimiro eno nga bw'ogiraba nnimiro nnene ziri eka 5 twatandikira eno wansi okukola nga naye tubaye tukyagenda mu maaso n'okugirima waggulu okuba okusobola kwonna kwaggwa n'okugyamu enkonge ekwakola ki n'okugyamu enkonge ekwaggwa bakutte abaana abo n'abakuba emiggo naye kineewuunyisa kiri ekintu kimu nti abaana bwe bakubye emiggo ate poliisi bwe yazze teyakutte bali ba busaale teyakutte mukulu Nkurunziza wabula yakutte abaana bange benkola nabo emirimu gyange be batutte ku poliisi bwe baba batutte ku poliisi abaana babadde balwadde ng'era balumizibwa nnyo naye kyannumye ennyo okulaba nga tebakutte muntu yatutuusizzaako bulabe obwo tebamukutteko era waali wammanga awo mu maka ge yeeriira butaala era omwami oyo yatadde n'abakuumi ku nnimiro kuno abakuuma ennimiro yange lwakuba kale bwe batuwulidde ne bavaawo ne bakola ki ne bavaawo ne badduka nsaba gavumenti etuyambe bokyezza ebikajjo wano tubale twakasomberawo emmotoka ezisukka 30 kuba eri yonna emmotoka 30 ezo zibalirwamu kumpi miliyoni nga 35 kuba buli mmotoka ya nsigo bagitunda wakati w'emiliyoni 1.25 essebo simanyi oba ne Land kuba wano nze napangisawo okulimirawo bikajjo era ebbanga lyange bwe liggwako nkola ki ebbanga lyange bwe liggwako nvaawo simanyi oba balina obutakkaanya simanyi essebo nze nga nanyini bikajjo nsaba gavumenti ennyambe baminisita Nabakooba minisita Mayanja nsaba banyambe kuba sente zino zentadde wano sente si zange sente za banka egenda twala ebintu byange ng'ate omulimu nze mbadde ngutambuza buki omulimu mbadde ngutambuza bulungi mu kujja wano sajjawo mu bukyamu ng'abantu abakozi b'emirimu bonna abalala abakola emirimu bwe natuuka wano natuukira wa chairman neneyanjule wa chairman era chairman nemubuuza ku nsonga ezikwata ku ttaka lino chairman ne bandagaana akakiiko ke nti omwami oyo eyampangisa ekituufu ye mutuufu
yavunaanyizibwa ku kitundu kino kyenkolerako emirimu gino essebo. Amanya nze Semboozi Alozias nga ne mutuuze emukono Nasuuti Kikubankima. Omuntu isoko nnyonnyolemu ko ebikajjo babyokyezza batya? Ebikajjo abaana nze bankubidde bukubizi simu ne baŋŋamba ab'obusaale batuzinze batukubye emiggo n'ebikajjo babyokyezza naye nze nabadde mukono saabaddewo kugula awundi essebo. Manya gange nze Kibira Moses nga mbadde mukozi wa Alozias Semboozi Alozias nga jjo Semboozi Alozias yatukubirako ku simu n'atugamba gende mubikke ku ebyo ebikajjo bitwali twajjako ebikuta mu bibike bireme kkala. Awadde tukyabika ebikajjo bwe tuti ne tulaba ab'obusaale nga bafubutuka mu side muli. Twabadde nga abagezaako okwagala okudduka abalala ne bafubutuka mu side muno. Kati twabadde nga abakkiriza ffe wali eri ng'olwo tutudde bamaze okutusalako abalala ne bajja ne paatulo n'abasirikale. We baatuuse baatugambye tebagalimu abalina emputtu nga osi yakyogera ne batandikira mutukuba mbooko. Mukulu Nzinzi yatukubye embooko mutabani we yazza agamba oyo wasapuli oyo n'asooka n'ankuba omuggo ogwa wano ne essimu n'envaako n'ankuba ogwa wano olwazeeko n'ankuba ogwa neno ku mugongo n'adda ne kubali n'atandika okubakuba awo lwagize nabatikka ebintu bingi ne babitwala byonna obugaali biki manda gonna ne batuteeka mu kabangali ne batutwala ku poliisi nga batugamba tuyina emputtu. Kati bintu kajjo babyokyezza batya? Mwabadde mukyaliwo oba? Ebikajjo kasika twagenze we tuti ate tuba tuli awo ku poliisi tuwulira ossa akuba essimu ng'akubira Mukulu Nzinzi ng'amugamba mpulira n'ebikajjo muli kubyokya. Kati awo saategedde Mukulu Nzinzi oba yamuzeemu ki nga tukyali ku poliisi. Kati mwenga mwe ki kye mwagala oba ki kye musaba? Ffe nga ffe kye tusaba kuba baatukubye emiggo tuli bubi. Gwe gwasoose okujja babazze babatiisatiisa kuwano? Bajjako buzze wano mulundi gumu ne batugamba baagala mukama waffe ko ffe mukama waffe taliiwo ne bagamba wanaabazze tebalina kipapula kye batulagaako yadde ne batugamba mukama mwe abangazze mumugambe ng'akola atya kyokka kye batugambako ne baddayo. Omulala logwabadde bitya? Amanya nze Olooka Innocent. Twabadde tuli wano tukola. Omusajja atusindise ng'oli wanyonyodde. Ne tujja tukole. Batugambye ngeri gye batuwumuzaamu ko katonotono. Mugende mubike ebikajjo byange bireme okukola ki? Kukala. Tuba tukyabika ebikajjo. Omusajja ne batandika tubalaba n'obusaale. Saa zabadde mu 5. Twagenze olaba abasajja ab'obusaale amajambiya emiggo ne baddukirawo naffe tugayi banaye olumuza tebagala tukuba tubeera nga abadduka. Twagenze olaba buli wamu wafulumawo abantu ab'obusaale ejambiya emiggo ne tudduka ne batayiza twatuse essaawa ne tuwanika emikono tuba tetulinayo tukyagenda batusazeeko. Tuba tukyali awo natugaa kashini mwenna kashini. Omusajja Mukulu Nziza atandika okutukuba emiggo nga yekka era abasirikale bamuyimiriza nga yabadde ayinza n'otutta. Atugamba tulina emputu batuwoningako tuve muno sima ettaka liri mu kooti naye bagenda sooka babitereeze. Kati ffe twaffe twabigumira naye omugagga yatugamba mugende mubika ebikajjo byaki ebikajjo byange wetumaliza bino. Kati okujja buto baze buziba mwa balina emputu muno bakube muwulire ne batwala ne batutika mu kabangali naye nga batukubye bankubye emiggo wano muna wazimbye muli wamu ne bagamba tukubira ffe tuli bakozi mulinde omugagga batuuseeyo mweyingire tuyingira mulina emputu temuwulira. Kati olwagize twali tukyali ku poliisi twagenze bajja amanda egaali twadde n'akalediyo kaffe wano
n'abamundoza n'amasomo gabuze ebidomola bayiye amazzi buli kimu era kati bagatujjanjaba n'otumalira ebiseera byaffe bye tutakola kuba omugaga atuleeta tuze kukola essaawa eno tetulina mirimu batujayiri mukono tukuyiriza abaana baffe naye kati ffe tukoze tutya kubeera tuli balwadde obujanjabi tetulina kyekyo amanya nze Walusimbi Byasaali nga ndi mutabani wa Lwanga Livingstone nanyini ttaka lino. Ettaka lino lyaffe twafuna oyo Nkulunziza Charles yagenda okujja kututawanyanga ne taata akyaliwo aza tukolako ebikolobero ennyumba zaffe yagiyiwa eya bulooka eya taata netuzimbawo bulooka endala naye naye aza gikubanga ndi annumba ekiro nakuba ne kati bankuba ekigere ne bakimenya ne kikutukira ddala ne banteekamu n'ebyuma era kati nkyali mulema jjo nabadde nkyali mu faamu eri gyensula nga bankubira essimu omuntu wo gwe wapangisaako muganda we gwe yateekayo eyo babalumbye sawa nga 5 awo mba mponyegera okujja sanga bagenda naye ng'eno omuliro gunyooka. Ettaka taata yaligula ku bali bananyini ettaka era ffe tuzaaliddwa kuno nina emyaka 42 nenzaaliddwa kuno. Kulunziza yajja buzingaga ng'era bwapangapanga ng'oba omubbi bw'anaabeera kubanga byonna tugenze mu kkooti okuva ku kkooti esooka paka mu high court twamusinga kati yeye yajulira mu Supreme Court kati omusango gukyali mu Supreme Court naye ffe twamusinga ne mu high court kati wali wabeerako okwo Jeno Kayihura nga akyali IGP yamuteekako temporary nti agira abeerawo omusango gugwe mu high court kati nga buli omu akozesaako side eri gyali naffe twawulamu oluguudo lwe lwawulamu nga ffe tulimira eno ye ayina nte ffe eno tulimira bulimi naye era atusumbwa aleeta nte aleeta ababusaale nze bannumba ewaka era ne katono banzite naye ne bwowaaba omusango ye tebamukwata kuba nina fayiro nyingi ku poliisi ez'okunkuba kunnumbagana mu nyumba fayiro gyeziri ne poliisi temukwata poliisi y'ebbaale ey'ebbaale era nejjo bwe yazze patro yansanze mu kakubo nga nzijja bwe nti ku site nga bo bagenda kyetusaba omukulu wa poliisi atuyambe kuba poliisi bano abatutulugunya kuba oyo kyabikajjo nga ne poliisi kweri okuba abakozi nga ne poliisi eriawo olesa abobusaale balina amajambiya n'emiggo emisana tekesa wa 5 senga tetuli mu bumenyi bw'amateeka nze kwendi kutaka kuno lwaki tajja nanzijako bujja nga ye bwagamba nti liri ne bantuusizaako obulemu ndi mulema kati kyokka ate n'abakozi abaliko babatulugunya babakuba kyokka nga bakube ne poliisi nga weeri obulumi bwe tulina poliisi omukulu akulira poliisi atuyambe. Walusimbi Byasaali mutabani wa Lwanga Livingstone Katayigwa Baizo. Nakawesa Esther mwala w'omugenzi Lwanga Livingstone omugenzi. Obuzibu bwe nina tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo ku ttaka lino ke twazaalibwa jjajja waffe kwe yazaalira bataata bonna babaziika kuno eno naye twasanga obuzibu. Omwami Nkulunziza Charles yajjanga neighbor yali alundira yalina ente 8
n'asaba mwannyinaze anywesengako ku ddaamu kwe kutandika okuwamba ettaka lino. Era n'emabega eyo yasangako oyo mwannyinaze oyo Walusimbi Byasaali ng'anywesa ne bamukwata ne bamutematema omutwe ogwo ekyamutasa ku banduulu. Yembeera gye tugiddemu. Tawe tiyakoma ku ekyo n'asitula kitaawe ne maama we n'abateeka mu nnyumba ya taata mwe yali asula. Oyo Honorable Nantabe yatuyambako najja n'abagobamu n'atuza ku ttaka. Kuba yali yatujjako nga yatugoba, taata yamusibako omusango gw'okubeera n'emmundu, abalaalo ne badduka be twali tukozesa ne maama n'anoba. Tetujja okwo Kaihura ne Fred nanga bajja ku ttaka okwo. Ne basalawo tubeereko sayidi naye abeere sayidi. Naye eyo enkolagana yavaawo ye teyagikkiriza kuba twali tulima nga yayina ente. Nga bw'olima kasooli aleeta ente n'alunda kasooli wonna amalawo wozigoba nga gy'atema akayana ng'akukwata kutwala ku poliisi gwakutema akayana. Gwe poliisi tekuwuliriza. Nannyini omusango gw'ente nga gufa ogw'ennimiro nga gufa nga bakulembeza gwa nte watemye ente yennwana ye. Obulumi bwe nnina olwaleero luno olunaku lw'ejjo ssaawa nga 5 bankubidde essimu nti Nkulunziza Charles. Yes, ye Charles Nkulunziza. Tumulaba mu paatulo basimbula ebbaale ne bankubira essimu. Nkubira abeekatayigwa kuba nabaddeko mu faamu endala gye nkolera. Nkubira Chairman w'ekatayigwa mu buzo olabyeko paatulo nti nedda. Kozi baayise empalabule ne batuuka ku bantu bange ngenda ofuna ate amawulire amalala nti babakubye. Kuba Nkulunziza baatuse batuuka n'ava mu paatulo n'adda ku pikipiki ya mutabanyiwe n'amuvuga n'amutwala wabadde abakozi. Kunga abalimi be kuba naye ayinayo abalimi naye tetubagambangako emyaka gyonna zaalima alunda. Fe twakatandika okulima ate era atulemesa. N'akunga abalimi be babadde amajambiya, obusaale, ab'emiggo bonna naye nga kwali ne babasalako. Era omu nina obulumi bw'amaanyi kuba osiwa ebbale nannyini kuwa amawulire nti omu baamukubye akasaale mu mutwe n'olwayo tannalabika. Natutte lipooti n'enkubira omusirikale waayo ne mugamba muntu wange tannalabika akubiddwa akasaale nti mutwale lipooti. Olwaliwo bakedde okugenda bamunoonye poliisi ezzeera n'ab'obusaale ne bajja ne babagobayo. Kyensaba gavumenti etuyambe kubanga tulina obulumi. Omuntu omunaku temumanyi. Ettaka lyaffe lya jjajja kutandikira ku jjajja ali okwo maama azaala taata yali okwo bataata bonna naye tetuyambiddwa. Omusango baagusala ne tumuwangula n'akola apiiru nga wayise ennaku 9 apiiru ye teyayitako naye tutulugunyizibwa. Yamenya amayumba gonna agaliko agaffe naye yazimbako ennyumba twatwala lipooti nti Nkulunziza azimba tebaamuyimiriza. Olwayo tulinga abajja okulomba singa gavumenti eno Katonda amanyi yandisazeemu ekitundu omunaku n'abeera yekka n'omugagga yekka kuba tetuyambiddwa ebyaffe bitwalibwa. Simanyi oba obwo bwenkanya oba obumenyi bw'amateeka bwe beetaaga. Kuba abantu bange baakubiddwa mu butuufu baakubiddwa ate nga bankubira essimu ngende mbeeyimirire mbabuuza musango ki nti twabadde tubataasa. Gwe poliisi y'ebbaale wategedde otya faamu ennimiro etali ku kkubo nti waliyo obuzibu? Ani yamukubidde? Tusaba IGP abuuze osi w'ebbaale ani yamukubidde? Kuba kaakati yawerekerako omutujju. Bwe buzibu obwo nnina. Nakawesa Esther. Yeah. Amanya bampita Sebyondi Amza. Ndi mutuuze ekatayigwa ate nze kyamaani w'ekyalo. Kyalo Katayigwa. Katayigwa kisangibwa mu Gombola Galiraaya. District ye Kayungu. Lwanga Livingstone. Yasooka okubeerako ne famire n'abaana be ng'alinako amaka, alinako ekiraalo ngera omuntu wabeerako ne famire ye nga ttaka lirye. Kati mu myaka awo 2-3 Luziza najja kuno agamba nti baamuguza ki ettaka nga ne famire ya Lwanga kweri. Kati bwe bamaliriza ebyo ng'azze ebintu ebyo byagenda mu kkooti
byasooka mu kkooti y'e Kayunga ne bava e Kayunga ne badda e Jjinja ne bava e Jjinja ne badda e Mukono mu High Court. Era kkooti yajja n'etuula kuno nejja kuno ku ttaka ne tugiwuliriza omulamuzi eyaliwo abantu bonna yabasiŋŋanako naye ng'omugenzi Lwanga yafa naye nga mutabani we bamuyita Ssettimba Charles awamu ne famire ne baganda be baali mu budde buno era abatambuza omusango guno okutuuka. Era we twafuna amawulire nti Ssettimba yajja n'atutegeeza nti omusango baagusala era n'agumegga nga Ssettimba Charles nga nkuluziza bamugamba nti talinawo ttaka n'addamu n'akola apiiru era mu High Court apiiru gye bakyatambuza naye nga omusango mu kusooka omulamuzi yagusala nga Ssettimba yakola ki yaguwangula famire ya Lwanga. Mukyala Mutonyi omulamuzi oyo yaliwo yajja ne ttiimu endala bajja ne ttiimu nnene kati Ssettimba n'atandika okukozesa ettaka lino okuva emisango egyo gizze gibeerawo ng'era ye nannyini ttaka bw'ateekako pulojekiti yasooka n'ateekako abalimi emisango ne giyitirira era ne gigenda mu kkooti nagyo tegyawulirwa oba tegyayambibwa kuba teyasasulwa kwanze wantegeeza nga ye Ssettimba Charles. Bwe kimaliriza ekyo n'afuna omwami ono n'ajja n'atwebuuza tumugamba ttaka ffe tusinzira ku biwandiiko bya kkooti Ssettimba ye nannyini ttaka mutuufu era omwami n'ajja oteekako pulojekiti ze ate nabadde olunaku lwa jjo mwanyina wa Ssettimba Esther nankubira essimu nambuuza olabyeko patro ne mugaasi nalabako patro nambuuza gwe wooli ku kyalo konze wendi wali abaddewo emisango gye nabadde mpozesa gitwadde tutuddemu paka era we twagenza okulaba ndaba patro eveeno tiyayimiridde nekwata ekasuku kutegeeza ne mugaa patro gy'obadde ombuuza ndaba ayina ekoze eki eyiseewo ngenda ofuna amawulire nga bakutta abakozi ba wano babatadde ku poliisi ekasokwe bonna. Kati bwe nagenze okutuukayo nga mukulu Ssettimba antumye nangamba ntuukirayo ndabe ndi Kampala nina ensongera ezintutte. Kati bwe natuuseyo nensanga abantu abo nga bakubiddwa era poliisi yabayambye ne bawa foomuzi ez'okugenda okunywa eddagala okufuna okulwala. Kati ate nabadde nkyali awo Esther nampa amawulire nangamba ebikajjo by'omusajja byonna babikoze eki babyokyezza era nange kinneewuunyisa okutuuka wano okulaba embeera eno eriwo kuba ekyamazima buno si bwadina obulamu bw'omuntu buyinza okugenda ku bikolwa bino kuba ebikajjo tebyogera naye singa baasanze muntu kitegeeza bandimusse. Saba gavumenti n'abawuliriza abakozi b'ebitongole byonna abakola ku misango gino bajje tufune obwenkanya olw'ensonga kuba baasooka ne basala omusango. Bwabanga mukulu Charles talinawo ttaka nga kkooti weegamba tusaba abalamuzi awamu na bannamateeka batuyambe ku mbeera ya Charles kubanga nze mu kitundu kyange nfuna okutya babayinza okutta omuntu ate omuntu abawa mugaso eri gavumenti yaffe kuba ffenna twetaaga nga tuli balamu ate entalo zino bwe ziba nga teziwedde ziteekwa okutta obulamu bw'omuntu eiza obulamu bwa Charles Ssettimba ne Charles Nkuluziza wateekwa okubaawo ku paati emu abasobola okukosebwa oba okuba nga bafa. Naye tusaba gavumenti n'ebitongole abawulira amawulire gano era batuyambe embeera eno ekume kuba tuli mu bweraliikirivu. Nze Ssebyondya Amuza Ssentebe w'e Katayigwa LC1. Nzamanya gange nze Ssettimba Charles nga ndi mutabani wa muzee Lwanga Livingstone. Ffe bannannyini ttaka eryo jjajjaffe yaligula 1994 era okuva ebbanga lyonna tubadde nga ffe tuli ku ttaka oku okutuusa mu 2000 omwami bwe yajja n'agamba nti ye nannyini ttaka era n'ateekawo embeera ng'era ebiseera bye yali ayambibwako poliisi n'agobako abantu abaaliko nga kwali ne muzeeyi wange okuva mu 2000 tuli mu ntalo za ttaka era ettaka n'alitwala bwe yamala otugobako
ekyo kyamuwa omwaganya okukola ebyapa ebyekimpatiira kuba twaddamu okuwekubira enduulu nga buli wetugenda tetuyambibwa okutuusa mu 2012 bwetwagenda mu ofiisi ya pulezidenti n'amuyita naffe n'atuyita netuwa obujulizi bwaffe naye n'aleeta ensonga ze nga bwe yagula ettaka eryo yali agamba nti yaligula ku bassendagire era bassendagire mu ofiisi eyo tebaaliyo ofiisi ya pulezidenti n'ebiwandiiko byaliwo n'ebyaffe byaliwo ne muzeeyi wange yali akyaliwo era bagenda okumaliriza abakulu okwekenneenya ensonga ettaka bwe ligulwamu nawaaji envudewo ettaka eri ne bamugamba nti ettaka tebaligula bwe batyo ettaka lya muzeeyi Lwanga kati ekyo kyamuleetera obuzibu bw'amaanyi n'addukira mu kooti yaddukira mu kooti 2012 ate olwokuba nti pulezidenti yali abiyingiddemu agenda okuddukira mu kooti nga ne pulezidenti ali mu nsonga zino era n'atukomyawo ku ttaka eri okutukomyawo waliwo ttiimu ya pulezidenti ya Susan Abo omuwabuzi wa pulezidenti mu byamateeka bakola okunoonyereza nembawo ebiwandiiko naye n'aleeta ebibye ne batukadde ku gurawundi ebiseera ebya ennyumba zaffe zaali zimenyeddwa era bakuba ebifaananyi ku nkomerero ne bakuba olukiiko olwalimu n'abalamuzi era bagenda okumaliriza awo ne bamugamba nti okusinziira ku mateeka bwe gatambula ettaka eryo oli ku 10% oli wangula muzeeyi Lwanga akyali ku 9 ku buli 10 okuwangula ettaka eryo naye bwe osobola okukkaanya nabo oba bakuwaako oba bakola batya naye ng'ekyo kyekiriwo feka kyetuzudde kyetugenda okwanjulira pulezidenti awo bwe baddayo twalaba ttiimu endala era yatumwa pulezidenti ng'egamba nti okusinziira ffe baali batugobye ku ttaka eryo ayagala abantu bonna abalina obwekwase ku ttaka ttiimu zombi zibeere nga ziri ku ttaka abakaayana babiri babeere ku ttaka era ttiimu eyo yali ekulembeddwa Mr. Nanga Afande Kaihula era ne Susan Abo bakomawo ne bawuzaamu ettaka eryo wakati era ngo kyebakozesanga boundary lwe luguudo oluli wakati abo ne bamugamba ye abeere sayidi eri okuliddamu yange naffe tudde sayidi eno era ne tukkaanya kubanga twali twawanganguka nga tetuli ku ttaka era ekyo kiragiro kyakolebwa pulezidenti etubeera nti naffe tukomyewo ku ttaka lyaffe nti neyadde batuwaddeko ekitundu katubeere awo paka ensonga wezinagwa mu kooti okuva ku olwo tuli mu kooti twasookera Jjinja nga mukono tebanagikuza okufuuka high court era mukono bwe bagikuza emisango gyaffe ne bagiziza mukono omusango gwagenda mu maaso n'okuwulirwa emyaka gyalinga 4 bwe gyawulirwa mukono omusango n'engusinga era bwe nagusinga ne bamulagira ave ku ttaka eri era nsasulire ebintu byange byazaayonoona n'ebbanga lyamaze ng'akozesa ettaka eri omusango gwaggwa emukono 2019 naye ebiseera ebyo twalina covid nga baga nti tewali eviction era twaguma ne bamulagira bw'aba tamatidde agenda mu kooti ejulirwamu era yagenda mu kooti ejulirwamu kooti nemuwa oda akabakayita stay nti asigale waali bw'aba nga agenda tugenda mu kooti ejulirwamu nti ebintu bisigale nga bwe biri ffe bwe baatuwa tusigale wetubadde naye mwennyini asigale waali okutuusa nga court of appeal ewuliriza ensonga zino era bwe tubadde kubanga ebyo ebiseera okuva ku 2019 tuba tetulina buzibu bwonna tulima tulunda buli omu ng'akola emirimu gye newankubadde nga wabaddewo embeera ente ze zisala okuva ewuwe ne zijja ewange ne muzimuwa n'azisayiningira era ebiwandiiko byonna mbiina kyokka ate ezaffe bwe zisala okugenda ewuwe azikwata era ndeeta polisi yezijjayo yembeera eri awo nti ye tagoberera mateeka newankubadde nti ebiragiro biri ku ttaka kuno ye amanyi nti ali waggulu w'amateeka embeera ebaddewo era okuva ku 2019 tuli mu court of appeal nti yadde namuwangula naye akyakola effujjo ebintu byange abyonoona okutuusa juzi bwe yateekayo ekiwandiiko ng'ayagala tuteese kooti nemugamba kikole mu buwandiike naye omusango tolina merit twakugamba ofayiringe kino tokukikoze
omusango tugenda gugoba kwe kusaba tuteese yasaba okuteesa kodi ne mugamba akikole mu buwandiike era nakikola naye bye yateekamu byali bigula budde nti asigale ng'akyagenda kuki akyali ku ttaka tosobola gamba muntu eyakuwangula omusango nti kati nze nkusonyiye ebintu cost and damages naye va ku ttaka kyebiteeso byateeka mu kooti naffe ne tugamba nti kale tetulina buzibu ffe twakuwangula omusango naye ffe tukusonyiye cost and damages kubanga kooti yazituwa gwe tekuwangako cost and damages kubanga totubangulangako kati awo we twakoma n'agamba nti ye ettaka lyonna yaligula tetasobola kuva ku ttaka netukola submission omusango netugumala saawa zino tulinze kibaita judgment naye tubadde tukolera ku ttaka okuva 2013 tusikangana bwe tutyo naye nga buli omu alina wayimiridde omwaka 2024 yagenda maaso n'atandika okuzimba amayumba 2024 yaleeta material n'azimba amayumba agali permanent enyumba 2 zinambirira kwe ziri ku ttako era nasituka nengenda ntegeeza abantu bekikwatako nempandikira RDC nempandikira DPC nga mbategeeza nti omwami namuwangula omusango naye agenze maaso n'azimba amayumba kubanga nti kale tekiina buzibu naye osobola okutegeeza kooti kuba ffe ebintu ensonga zonna eziri mu kooti tezitukwatako buli ekigenda omusango guli mu kooti buli ekibeera ku ttaka eryo kikutwalibwaki kooti yeyina okusalawo era nempandikira kooti tuzikuba ebifaananyi netuzitwalayo RDC ne DPC yaliwo ebiseera ebyo naye naye receiving complain yange tubisitwala netubitwala mu kooti okuva ku olwo kwali nange kwendi era tewabadde nnyo buzibu bw'amaanyi kubanga ffe tulunda naye alunda naye ate juzi bwetutandika okusaawa na buli kimu nasitula ate olutalo nti nze siri supposed kulima nimbungama yagenda wa DPC namugamba nga nze bwe sirina kulima nina kulunda kwokka ate ettaka likyali mu kooti DPC namugamba nti bwobanga gwokolerako kuki ku ttaka nti nima nunda nazimbako n'amayumba namuga nti kakati ffe nga poliisi titusobola kuyimiriza Settimba nga tewali kiragiro kiva mu kooti kimuyimiriza so kati bwobanga gwogamba nti Settimba talina kukolera ku ttako genda mu kooti otuleetere ekiwandiiko ekimuyimiriza naye awatali ekyo ffe nga poliisi tujja kuyingira mu nsonga zamu era DPC n'atusiibula tumubuuza kati tukoze tetulina ekiragiro kya kooti kyonna tetusobola gendera ku bigambo byogero eno city of execution emukiriza kubeera we yasangibwa era we baamuwa obuyinza so ettaka lyonna yavaawo yaddukira wa RPC yagenda wa RPC nalindi awo ngamba nti kakati poliisi yagenze ku ttaka neyimiriza abantu nenzirukira ku poliisi awo nembabuuza ani abaddeyo banga nti odevudde wa RPC RPC ate yabawaddeko ekiragiro kyavudde mu kooti ekinyimiriza nze okukola kubanga bwe kuba kuva ku ttaka ffenna tulina okuva ku ttaka nze naye tulina okuva ku ttaka ettaka kooti erisigaze so sinze pateemu nze nina okuva ku ttaka nga ate namuwangula omusango kati osinanga nti amanyi nti mutegeke mugende mulaba RPC oba oli ayinza okuba yayogeddeyo biki birala neteekateeka twali okwosa jjo nengende okulaba RPC nemusangayo nemuwa judgment nemuwa ebiragiro byonna ebiriko era nemugaa nti ettaka lino lyasazibwamu wakati ku kiragiro kya pulezidenti ffenna tulina okubeera ku ttaka kati bw'oyimiriza abantu bange okukola kimenya mateeka nga tolina kiragiro kya kooti nanga nti mpaako kopi era nemulekera copies nemugaa nti kati nkoze ntya nanga nti mugende naye ngenda kubiraba mumpemu ennaku 3 netuvaayo kale ate twavaayo okwosa jjo ate jjo nayimbula abalala ne bajja era saabaddewo nabo bankubidde bukubizi ki ekigenda mu maaso banga nti bakuta abantu bange ne babakuba emigo ebintu byonna byebasanzeewo ne babyonoona ne bayokya ebikajjo naye nga oda eva wa RPC weerugazi ekintu kyenvumirira era nkubira omulanga IGP ayingire mu nsonga ze kubanga ffe tubadde ku ttaka nga poliisi yetukuuma baatuwako ne poliisi ng'eri ku ttaka kwennyini ng'eriwo okukuuma ffe kakati ate bwe baba nga abalina otukuuma ate be batukijjanya mu nsonga z'ettaka nga site nabo si kooti eyemaliridde ekyo kiba kimenya mateeka so kati yembeera eri ku gurawundi abantu bange bakubiddwa ebintu byange byayonooneddwa
ebisinga byayokeddwa naye nga oda yavudde wa RPC w'erugazi naye nga teyampita nemuwa ebiwandiiko byonna ye n'asalawo nga bw'ayagala. Kati omuntu yenna asobola otuyamba atuyambe kubanga ettaka lyaffe embeera bwetyo. Poliisi yemuwa amaanyi kubanga kuva 2013 kuva tetwakomawo poliisi ebaddewo naye nga amateeka agafuga ebyettaka poliisi tegayingiramu. Kati olwaleero RPC okulagira okukwata abantu n'okubagoba ku ttaka era poliisi yemuwadde amaanyi okuva 2013 emyaka emeka egyo. So kati RPC simanyi oda yagijjeewa yembeera aveeyo atubuulire lwaki atugoba ku ttaka era bw'abanga ekyo kyeyafunye ekya oda ey'okutugoba ku ttaka ffenna tulina okuvaako n'enkuliza alina okuva ku ttaka kubanga ffenna tuli mu kooti enaba kusalawo ekooti byeyasalawo nze nawangula omusango era ne bamulagira ave ku ttaka ne bamuwa site mu kitundu kye yasangibwa nga mwali site of execution emukkiriza we yali so si kwefuga ttaka lyonna. So kimenya mateeka poliisi okuyingira mu nsonga z'ettaka ku oda zaabwe nga bo nga tebatunulidde kooti ki kyegamba. Ettaka lino liri eka 296 ffe tulina eka 147 oli yasibako eka 15 eri bloko 3041. Yes. Kati yagenda obubbi bwabeerawo bloko yaffe yagenda agitematemamu ebitundu n'akolamu bloko 10 n'akolamu bloko 11 ne bloko 12. Yesu. Kupata lero guno ero yaji eti okutambula mu kubo mitwalo 10. Okuva kula imitingo etambula wetu kudda kuliko bali yona bayo kikia baba deba baba bali muje wali ekitegeza ikirabika iyo abantu bangi babadde nga 30. ati kati babadde n'amanyi g'abasirikale kuba nabo babaddewo. Basirikale
ekireesa obuzibu twatula okusooka kuyidagala ate kayimondo n'atuuka kuyakava wano ffe ne tudduka n'obuganda bwe tulonzeeko ne tudduka kati ne bamaye ne basimbukaezeewo mu kiseera kyate yakati likyali ugumba likyaganya okubika kino ekinywa bakikutuza kino nga bani abakuwa ne bakikutula Nkulunziza alina abasajja be yasindika ewaka ew'ensula faamu muno mwennyini leno baateekamu misuma ebyubyuba okuyunga nze gwoli kubandi mupaka sigenze na ttaka lyamu ati oli kunemaza oli kuwulisa waka njagala za kooti kooti njagala Kira kira Afrika na agande muntu waffe yola bali eta bakozi n'abali abayingi ambaita pembeni babakawo
Kati ndinawo ka meeting naye kankuyitemu mu bumpiimpi bali mu high court Mukono ne tuvaawo nga nesikiraganya nsalawo ya musango ne ngenda mu Kampala mu kooti gwa apiiri omusango gye guli musango kuliko ekiragiro kya kooti nga bampa kyansi okujulira kooti gwa apiiri esalewo kwanza naye kooti gwa apiiri tenasalawo kati ye ono yalese babikajjo kutandika kulima kiro nengenda ku poliisi ebbage nengenda ku poliisi ekayunga wa DPC ne babayimbiriza ne bagaana nengenda e Lugazi era ngenda e Lugazi ne bakola era nabo babayita ne bagenda ne bagamba musooke muleke kwanza apirwe okukola ki okuggwa naye bo babadde bajja ekiro okukola ki okugira gundi okulima so era ndeyambisiza poliisi y'ebbale nejja ebakwata mu mateeka kyekyo bwekityo bwekimiridde kalwaki ate bagamba nti gwomu kuba abakubye osi w'ebbaale betukwatako sirina kyenyi ku ebyo bwekityo bwekiri ssebo kuba nawulidde nti bagenza wa IGP neŋŋamba tiwali buzibu babagenda bagende naye nekyakulwanyiza bwekityo bwekiri ate kiba kirungi mu mateeka bakati omuntu oli mu mateeka ekyokulimisa ekiro kiki ekityo bwe kiri ssebo era banaakulaga ebbaluwa ya kooti ebakkiriza okujja okukola nja kuba ndi mulimba era nabo kibagambe yebaba okyemanyi nti webali naye kibagambe nti bamulina ebbaluwa ebakkiriza okukola gye bagikulage bwekityo bwe kiri ssebo neyanziza kale